omusajja yali disgusting. Tupendukiza kusiga ekifaananyi nga tukibikkako naye kale embeera ze n'ebintu bye yali yakola nga sibitegeera bulungi nga sibyagala. Like moving around when you're naked, like ukombote amatu g'omuntu. Mukwano gwange twava naye waffe natwala nika yange ni ku basawo. Yatwala nika yo ku basawo mwali mwetunga mwenna? Yes, nga tubeera ffenna we living together. Ebintu byayogera ebintu n'oyo mwala naye simanyi mannya ge. Kituufu abantu abamu tebabaroga. Ne baleeta endabirwamu bweti nga yasaaku ewaka we twali ku bijja byaffe ne tulaba we bati yatwala nika yange nani nebase wansi nga kitadde mabega wona ntadde omutwe ku kapiro nga gijjeemu kuba sisula mu mpale nga kitadde eno waggulu yagijjayo najja ne ssente mu nsawo. Yakuroga ki? Mpunye bubi wansi nga buli anebakako tadda. Bakuroga obunye bubi wansi nga buli akubako tadda. Nekiba kyabeerawo okwo. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Olwaleero tusinzidde Jamudongo Kafukali Makindye. Oyagala compound yo kukyukamu designs ez'enjawulo obutebe kugamba yagateeka mbeera etali ya bulijjo mu compound yo Jamudongo wali abavubuka envuumuulo abatetenkanya embeera ne bagifuula embeera mu bintu ebinyoomebwa. So wetusinzidde wano okusinza Mukama, okuweereza Mukama, okubuulira enjiri. Neesiima nnyo okuba nti n'olwaleero Katonda atuwadde obulamu ekyo nkiddamu. Bangi bannaffe bafudde naye ffe tuli wano just lwa kigendererwa. Bw'ofumitiriza ennyo osobola okwezuula lwaki okyaliwo. Nze mufumitiriza ennyo nakizuula tinkyaliwo kumuweereza, kumusinza na kubuulira njiri ye, kuyambako bannanga nange bwe banyambako obutazikirira. Ensi y'omubiri enyuma era ensi y'omubiri tetendeka, naye ate eyo gye tukolera gigenda okumala ebbanga eggwanvu. Ffe tusoma ebyawandiikibwa bitugamba nti omubisi gw'enjuki, amata, zaabu n'ebirala bye bikulukutayo. Kale tuliba na kufa nate tewalibaayo kufa, kuliba kuyimba, liba ttendo na ssanyu jjereere. Bwe tulituukayo eyo kitaffe alitulabirira, tuli muyimbya, tuli muweereza ne waggulu wa byonna alituyozaayoza. Gwe ayimirira n'omunaku nyongera okujjukiza nti waggulu eyo gye tuliraga waliyo omukono ogwa zaabu ogw'omuwendo guli kwebaza. Oli kugamba nti munnange weebale, weebale kulwana, weebale kuyimirira n'oyo alumwa, weebale buteekuliriza, weebale butaboora banno, weebale kunjagala. Olwo Katonda affe nga yagamba nti weebale kunjagala, kuba John 15:12 yatugamba nti bw'oyagala munno oba oyagadde nze, kubanga yatukuutira kwagala. Kye yali ategeeza gwe kale nno kikkakatako kwagala munno. Amanya mampita Metani Club Bongo oba Rimasam bakama abantu bana Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira abaana ba ku luguudo ssomero ku Bongo Charity Foundation
twamala main blocks ne tumala toilet ne fumbi tuli mu kuteekayo somero olwo tugulewo officially gwali yagamba nti nandi yagadde okuyimirira ne somero ne lwebana bo ku luguudo abaana banywa ebiragalagala ebisigala n'ebirala osobola okutuwa ekifaananyi ne kikusiigira tukoye okulaba obwana obuto obwa victim mu bintu ng'ebyo tukoye okulaba obwana obuto obuzaabuzibwa obwana buto myaka 8 myaka 9 tekasobola kuwandolinga kyekanywa tekasobola kwesalirawo kone kagamba nti neddanze nino kiyingira omukulu kozesa bintu byo tetukulinaako buzibu naye ku mutono omutoge twagala otangira kale bwaweze emyaka 18 naye yesalirewo agambe nti nsazeewo nkwate ku kasigale tobanga suule kale nno tuyita mu kusiga ebifaananyi okukyusa embeera eyo so tuwayo ekifaananyi tusiga omwagalwawo nga bwali tukusigira ddala nga bwoli kubanga eyo source of income gye tukozesa okubezawo foundation eno wao nagamanze kimu kyange ekye10 nanjagadde kiwa abaana abato ye wenayo mutwalo gumusingi kakaaga 12 13 solo zitwa nezigula mu seminti walo ne scholarship identity ya kadde kamu n'ekitundu omwana afuuka member w'enkomeredde n'asoma okuva mu primary 1 paka mu P7 ng'asomera bwerere olwo n'atekako n'ebyemikono bwerere paka ku myaka 18 kakadde kamu n'ekitundu omwana omufuule member olwo nno omuzimu gw'obutasoma tugumenye enteekateeka eno gye nyigire mu mwana wa Katonda akadde kamu omwana asoma okuva mu P1 paka mu P7 bwerere kakadde kamu n'ekitundu kakadde kamu n'ekitundu omwana afuna scholarship identity ejirako receipt ng'eriko stamp emabega ne ku identity okubako stamp emabega kakati omwana oyo n'akozesa identity y'okusoma paka ku myaka 18 bw'ataba Katonda abaani bannange temubuzaabuzibwa enteekateeka eno mujenyigiremu erimu ebbaleka mabega twagala abaana 30 ebifo biggwayo mwana wa Katonda va mu kubaza kale nkomyewo n'omukulu Shadia mwana wa buwala mugezi nnyo bw'omuwa obudde amanyi Katonda era byayogera bikulu nnyo ekitenkanika mukyaliddeko twongere okubuulira enjiri kubanga nze nzikiriza ni Katonda yansinkanya abantu nga bana ab'omuwendo nzaanyi olwalira atulako naye ebyo nno byengera bya Katonda byakola singa omwesiga n'omuweereza mu bulambulukufu mu butuufu akutuuzaako n'abalangira nsanyusa okulaba nange nsanyusa okulaba. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Obulamu bulungi mpozi embeera webityo oli mu kisiibo Allah mwebaze okusobozekira bako mwebaza kubanga mpadde obulamu kubanga obulamu tebwenkanika ku kintu kyonna bwe butubeezaawo tosobola kola kintu kyonna nga toli na bulamu tekisoboka Shadia ebigambo by'amagezi nnyo ekitenkanika Shadia kakati nina emboozi ate era nina obujulizi ku ggwe naye mbadde nina emboozi gye njagala tukwateko sina kindi muto waali eyo bamukuluwo eyandiyagadde ogitambaala oba okuyitamu ebyo wayitamu abeeko ne kyagiyigamu so okumbuuza beera open kyonna I can tell you oli mukyala yeetunda naye nkikozeeko wali ekikozeeko oli mukyala eyafuula ekibaala ewaka nti okunywamu kabbiya okukuba endongo paka ku makya okufuna omusajja n'ogenda naye bwe bulamu bw'obadde otambuliramu ebbanga nali mbubaddemu Shadia bwe nkutunuulira oli mwana Allah gwe yateekateeka obulungi oli mwana Allah gwe yatwala gwe yateekako obudde ng'atonda mbadde nsaba tuddeko kemabega buno obulamu wabuyingiramu oti nafuna emikwano like nga njeegomba naye nga balivinga obulamu nze bwe siriimu nga mbeera waka naye nga mbwegomba nenva n'ewaka ngenda ntandika obbeera nabo obulamu buno bwali bukyabu oli weegomba ennyo sijja kulimba bwammenyamu nkonze kozi nali sibimanyi naye wenatuka ekiseera nembimanyiira nate era nali sibyagala kozi ekintu kyotali passionate nakyo tekikunyumira so kikola lwansonga ononya survival naye nga sikyolina okukola sikyoli Shadia baali bakola bintu ki ebyakwegombesa
baali bayambala bulungi nga banyirira buli bakwata essimu ez'ennungi nga womanyi obulamu ng'oli mu myaka nga you still in teenage life myaka 17 paka myaka 21 ebyo biba bikukuba nnyo bapangisa tewali abakomako nogenda nobegattako kakati mukubegattako wano kiki wasangayo ekyasinga okwewuunyisa noga ebino bulijjo gyebiri nti osoosanga omuntu nga ye gwe ng'olowooza kirala nga naye alowooza kirala like ebyaddala kambere roughly let me be open bali beetunda kyekyo kati ng'olina okugenda n'omusajja osule naye akuwa essente nakikolako naye ntuka ekiseera nga sikyagala kakati otandika otya okukikola watandikiza otya okukikola nali neegomba byendaba kati wabalabanga nabo bagenda n'abasajja n'ogamba ngamba nga bavaayo bagula engoye ennungi ebintu ebirungi essimu ennungi naye neegomba ebintu okubyetuusaako kubanga oli nga tasobola kuwa mulimu ebintu ebimu basobola okuwa naye nga si buli kimu tibagenda kikuwa kakati omundi gwo gwasooka okugenda n'omusajja nga akuze kyali kitya kyakuyisa kityanga kyali kizibu nnyo by the way ebyaddala kyasooka ne kinnema sajja akutusiza era natambuza n'abigere n'okudda gye twali tusula okuva omusajja yali lwaki enna nti naye sikikolangako kakale omusajja akututte kati bakwano bange nenkibannyonnyolamu manyi kye baŋŋamba mbu gw'oli mudongo kyemagamba badde sikimanyi ne bannyombesa nnyo nnyo omusajja bwe yakutwala ewuwe mwagenda mu bikolwa tetwagenda kubanga yaŋŋamba ampe ssente busimanyi tukole ki mugende mu kikolwa ngamba nedda nze kyo sikikolangako ne mugamba mbadde nsaba mpeeyo transport ngende ewaka omusajja n'agaana agamba nti nze njagala kukozesa nkuwe bakwano bange nenzirayo natambuza bigere nensanga owa booda omu namubuuza muwalawo gwe ogendawa ne mugamba wengenda nantwala sawa zaali mmeka saawa zaali nga 8 ogw'ekiro twali tuvudde mu bbaala omusajja twamusanga mu bbaala kakati gwogenda n'omusajja gwe wali omanyi ki nali mmanyi nti nno omusajja oba njagala binene oba laavu kumbe ye amanyi byakugula mbusimanyi mbogende webake naye akuwa essente okitegedde naye sibimanyi by then nga sinabitegeera kati oddayo mikwano mba nnyonnyola banvuma buvumi tolifala tojja nakugoba wano otandika okufuna obuvumu wakyali wange omu eyanziza ebbali naŋŋamba olaba just kyolina okukola omusajja waba agambye ekintu bwe kityo mugambe sente z'oyagala omugamba yambale siddi siddi yekondomu agamba ebyaddala era wetwaddamu okugenda nenfuna gaayi era we namugamba era nampa $10,000 naye yaje nalinva waali wala lwaffe nasigazaako $6,000 gyewali ova waali wala yakutwala wala yakuvuga olugendo lwa $4,000 yantwalira mu motoka ye yakujja mu kibuga nakutwalawo oba waali eno saidi sijjukirayo bulungi naye waliwo nga wamunda nnyo 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 ng'oyisa enamugongo eyo
n'oyingireyo munda. Yali musajja mukulu. Yali mukulu nene. Ngoza ine myaka mingi. Haka ine myaka nga. Haka alinga 44. Oba 45. 45. Gwingo ine myaka ngemi. Me I was like 20. Omusajja alina emyaka 45 nga gwe ina 20. Tiyakuguya mala nakuwa sente zo. Yazimpeerawo. Ate munagenda mu bikolo. Okay. Wavaayo ku makya. Olwo otandise okumawo banyumiza nti bannange kasente nkomyewo nako. They were so proud of me because influence gye baali baagala. Basanyuka. Ne bagamba ntandise oyingira mu ki? Kikosi. Tandise okubuuka okuba omubuufu. Neze sijja kulimba iso upon the living God. Nze nakaaba. Nzekka. Because it was my first time. Like okukola ekintu wekito sigamba nti I was virgin. Ningamba okukola ekintu wekito. Kwetunda. Olwo otandise obulamu. Obwokubiri, obwokusatu, obwokuna butandise okuvukira ddala enkola. Omulimu guno sijja kulimba nagiyigira ddala kubanga ekyo kintu okikola gubanga muzimu kukwambala. Kizibu nnyo n'ogwejjako. Obairaawo ng'owuli bagamba muntu aggule. So ekyo jjukira ezo ssente abantu bakitwala nti nno zibanga ssente z'akaweweevu. Nga si z'akaweweevu bayirawe. Zireeta ebintu bingi oli akweyambululiramu. Oli nakwambaza ebintu by'otamanyi. Nze kyengamba abawala. Oba olina opportunity ng'osobola nga ewammwe muli financially stable, soma mpaka bazadde mpoziko nga tolina magezi. Genda bakuyigiriza ekintu ky'omu mutwe. Oba balina ssente bakukolera bizinensi. Ebyo ebintu tebirina makulu. Kakati Shadi otandise okwetunda. Lunaku ki lwafuna obuzibu mu mulimu ogwo n'oga Katonda wange? Gwe nze nafuna ebizibu bingi tomanyi. Allah. Omulundi ogwasooka okufuna ekizibu. Omulundi ogwasooka. Kyali kizibu kyekyo Shadi. Kyali kizibu kyekyo gwasookera ddala. Lunaku lumu nagenda ekansanga. Nifuna omusajja nga mu Eritrea. Omusajja nasuubiza $200. Dola emu tebirimu $3,500. 37 plus kisinziira obese obeyambusa. So ekiri nasuubiza $1 ez'ekikumi ezo. Omusajja yankola ebintu mukwano. Antuka ekiseera nga njagala zizira. Naye ntuka ekiseera nebuuza. Kati mba najjidde ki okuva wano eno. Bintu ki byakukolera? Bintu ki? Omusajja yali disgusting. Tupendekeza kusiga ekifaananyi nga tukibikkako naye. Kale embeera ze n'ebintu bye yali yakola nga sibitegeera bulungi nga sibyagala. Like moving around when you're naked, like ukombote amatu g'omuntu okitegedde. Kale obanze ndi fala, I was not used. Yakombakomba amatu. Ng'ebirusu bwe binaanuka bwe biti. N'owulira nga weetamiddwa. Ebirala byonna yabikola nga omusajja n'omukazi balina okukola. Yagamba kumbe bakyuka. No. He was. Yali straight. Yali straight. He was straight.
naye bino ebirusirusi bino byatulya nabyo. Jjukira omuntu ng'otayagala walayi oba toli mwagala nowo pretendinga bawuliranga akasesema sajja alina omukwano mungi ndowooza anti ze ne waba yalina omukwano mungi ze kunze gwali tegukola kubanga nali simwagala agenze kima kasente alimu eritulya kimu okambye ebizibu bingi twagala tusigira omwana ali eyo ekifaananyi waliwo abaana abaliyo nga bagaa nti nze twagala tubasiigire nsagala bannyonnyola ekyo kubanga nze nagambye kubanga nze mbulira mwana okuva ku myaka 18 paka ku 24 awo mwana watuukira okulya nga bazadde abeera mukwana abantu bagenda kulimba ne zibbenzi abamu baba bakanaabe abalala baba bazeewoze n'omulala abagiguze nga mufere tebiriwo for long lasting akufunisa olubuto wemasagule olusi bazaalazaala dda so oba olina future nga olina opportunity gikozese ffe twejjusa kati ate oli musomesa tutandise okusomesa abaana b'eggwanga katonda tetunulira nnyo benzi mbu nnungi nnyo soko olaba omuntu agivuga n'amagezi ge w'oyogera naye agamba ki omusajja akwagala ng'amanyi oli munaku like weekly asobola okukuwaayo at least emitwalo 5 naye ono akuwa emitwalo 10 gyaki ogirya mu lunaku lumu kakati oba olina bazadde bo ng'olina opportunity esoma genda osome oba tolina magezi funa kyoyiga oba osiba enviiri oba otunga ekyalaani eni naye ng'olina kyomanyi future ne weggwawo ng'olina ekintu ky'omu mutwe kikole otandika Shadia wali okyaliddeko ko omusajja nayagala okukola ebyawo ng'okweyambulira mwali kyokoonyeeko kiri experience eyo eri eti eyo musajja okweyambulira mu bakazi bituufu babikola abasajja kituufu babikola naye nze si byeexperiencingangako naye mbiwulira mukwano gwe yali akikunyumirizaako nti omusajja yankoze kino ekino nga kyamasitaani wali baddeko ne mukwano gwo nakikunyumirizaako nga kyamasitaani omusajja yantutte okungula ate nenaŋŋamba kola kino nga ndaba byamasitaani neyambululiddemu biki ekyo nedda naye mbiwulirako nga abasajja babikola sensi y'okwetunda ensi y'ekireyo sinyamba okwetunda si kulungi siwagira girl child kukikola kibi obulumi bungi kakati embeera eno ey'omumabaala eno ebbaala baala biki otandikawo ki omwenge guno gutandika ki okukwata omugambo mu babiri noga nti influence of course naye era tewali agunkaka nsobola okuguleka emba njagala etegeeza gwe omwenge guno noba togunywedde tobana kuzibu yes I can survive I'm not addicted to anything just nze ndi addicted lw'ensonga ku kintu kimu bwavu era neetaaga buyambi obwavu bwokusabula owulira ng'owunze toyagala bwavu bwavu buluma yagala bwavu so era ekintu ekyakuyingiza ebikolwa bino bwali bwavu walowooza ku bwavu nogaa nedda kange nenfune zino ez'amaanyi era ne famire yange bambi mbaavu kale basobola I come from a middle family sifa abanaku ennyo ate sifa abagagga ennyo ate kati nze sisobola kukubira mamange simu mbu musabe mbu njagala kulya mmere sisobola mama takoowa naye kiva ku muntu nze gye nakulira omuzadde wakuzaala n'okula mba mmanyi gw'olina omumuwa oba nze musiru banansonyiwa kyenayiga kyemmanyi gye bali
kakati wave wakano ogenda kokkomba bantu abo mama tiyagezako okulondoola oba taata ganti yannoonyera geno gasidde teyanfuna nze kennyini ze yeebulirira neŋŋenda ewaka noddayo kiza wewava ewaka akaseera kaatuka nomala noddayo nga nange mba miisinga then ovaayo official abantu bangi nnyo bagamba nti embeera y'okwetunda kizibu nnyo kumaintaininga enkozesa ya kondomu nti kizibu nnyo omuntu eyeetunda omuntu okusobola okozesa kondomu ogwokubiri ogwokuna nti batuuka ne babivaako n'abanga ekijja kyekijja buli kintu ekyo kyakutuukakokko ekyo nkimanyi bulungi era toyogedde bubi naye olaba ekyo ekintu kiva kweno ensonga kisinziira weetundirawa kubanga mulimu abantu nga balina families batya okuzaala ebbali ne wabaawo abantu nga batya siriimu ne wabeerawo nga n'abantu nga bo baasalawo ekijja kyekijja nga talina kyafiirwa omuntu oyo wana musisinkanyeko naga nti nedda nze muguze nesaagala byakapiira ebyo babyogera naye nze mba sikumanye era mukwano oba tokaagala tuba tulemaganye ani gwotta nkumanye ndi muganda wo abakusalira amagezi gakutta balina ebirwadde bye kyagamba ye abamanyi nnyo bagamba nti nze kankwongeremu oba oyagala emitwalo 10 ng'ayongera nenaabeewaabwe baava agenda abayambi twali yali akigambye nti kankwongeremukko babyogera naye nze kunze tebikola ebyo Shadia tuyambire ddala abawala abavubuka abali eyo n'abantu abalina famire eziri ezitugoberera bantu ba myaka ki abakyasinza okugula bamalaaya bano abasajja ba myaka ki abasajja abafumbo be basinga okugula bamalaaya myaka kuva ku myaka 35 paka 7 sijja ratinga naye kyemmanya abasajja abafumbo abo bemulowooza mbu bali responsible mukuba tebava gye bamalaaya gye babeera mu bbaala z'abamalaaya tebavaayo abo bajja ne bawulirira abantu okuwasa n'okufumbira mukwano gye batava kiki ekibabagula kiki ekibabagula anti abakazi bewaka bagenda ne beefuula bannakibotte mbu yeesiba oguleesu n'okeera nga weesibye oguleesu okuva ku makya bwono bba wange abaana bamwambalira bulungi bambalako butistring bugistring gwoli mu Mothers Union abasajja nti balinga abaana bato era omuliisa nakati enkya muziisa ebijanjaalo abasajja abafumbo mukwano basinga okugula bamala ate ab'ebitiibwa befuddemu koko naye mbasuubiza ekigambo kino wammanga ojja ogenda ogule malaaya akufuukira akabasa newoowa kuleme sibatiisa just bawe bakazi baabwe ebitiibwa mukazi waaba akulabikira bubi mugulire ebizigo yeesiige mugulire engoye z'oyagala ayambale akufaananire mu structure gy'oyagala dani obwenzi siwagira bwenzi waliwo n'abantu abagamba nti waliwo malaaya akuba omukono n'omutwalako bw'omutwalako nga gamuna entuusaako kuwali bwakutula mu mmotoka bwati ng'atandika okwefuulira nti onkozesezza abo ba trucker driver oli trucker driver awo emmotoka za bulijjo zino ba trucker driver ebyo bye babikola oli trucker driver kikitegeera bana bavuga emmotoka bya safaari waliwo ne mukwano gwa yali avuga maikaye omuntu waliwo ne sheeke kitegeeza aba mwenzi yasinga ekisa ku nsi mwana wa nnyina
gwe yali atwala obwenzi abayagala kumutwala mutandikirize agenda mukuba obugambo mpola bwenzi oli yamutwalako ng'amugamba mune madamu oviiramuwa ng'agamba nviiramu awo bwe yasitopinga emmotoka bw'ati omukazi agamba nsasula kati ye yali atwala ani wotwala omusambwa towulira nko misambwa kitegeeza omusajja nga mwenzi kati aba akutwala oli muganda we kitegeeza omusajja we aba mwenzi yasinga ekisa ku nsi ate nno Shaddy yogedde akagambo kakulu nze mbadde mutwalako butwazi nze nkwasizza sabadde kukubawo ng'ayimiridde naye ate bayibe etugane kisaaki ng'abaana bo osobola mbasiibya enjalo bano bagulira ebinyeebwa teza owagira bano abantu abatwalako abakazi owagira bakibakole bwenzi zinako abasajja abenzi mu nsi banjagala abaffe kibeere tebasobola kusabirwa yadde n'eddakiika kubanga ekyo omuntu nga yazaalibwa nga kyali kyabeera takyuka sitaani talokoka mukwano wali weetunda oyagala biva anti ze siri sitaani ne kati wammambuuliraamu bw'osanze omuntu ayimiridde ku kkubo olivuga mmotokayo bw'akukubya omukono waye bati mbw'omutwaleko waaba mubbi oba waba mutemu n'akutemula abaana bo okitegedde ekisa kino kirungi sigambye nti abantu babeere battima naye ekisa kino kirungi naye kibi akigutwalako omukazi ate abasajja tebabatwala okitegedde kitegeeza aba alina kaabala waatasaba nnamba ayogera direct bulungi ekyokudamu okulaba nze mututeko butwazi sinamukozesaawo kati bwetutuusayo nansaba nangamba nze mpa emitwalo 5 aba abala kantitwaleko ekikyala kino nja kudda nkyebuzisa kibeera wani akuzaala olwo ayongereko akti endala bw'aba musiraamu Shaddy wakuba ndi okusaala gerako muziki lunaku nsaala kama mulungi waliwo abantu abali eyo ng'ebya Mukama yabivaako bwe bamugamba okusaala akalabira ddala nga mugamba okusaala fala kugamba embeera gy'alimu ye ne Katonda baayawula mugambo ki bw'osobola omutugambira naddala omwana omuto ali eyo nga yajja Katonda mu bulamu bwe wabeerawo embeera kiringa njagereza sina gwe njajinga njagereza mu mbeera ey'obuvubuka ng'olaba buli kimu okisobola most especially ng'olinamu obusente bwo naye ate tomanyi gye buva kubeeramu n'obulamu bw'olivinga buli lunaku bwossa n'omukka gwossa tomanyi agukuwa Katonda yagukuwa bituka ekiseera woba otegedde otegeera naye nga Katonda yasinga teri kintu kirala osobola okukola by'oyagala naye nga Katonda omuwayo obudde yakutonda n'omukka gwossa yagukuggyako osigaza buli kimu ky'olina naye ng'omukka toguyina omubiri gwo gwonna nga balowooza weebasaawa naye ng'omukka toguyina uli wali naye ng'omukka toguyina paka kukuziba tolidda lwamukka just mpewo eno gyessa ng'owulira nga tosobola yadde Shaddy waliwo omuntu omu nsi y'okwetunda yali agenzeeko n'omusajja ne bamwegattako ne bamuttirayo nga bwewalulabyeko ng'omumanyi nti naye wali obiwuliddeko omusajja yamututte bwe yamaze okumwegattako n'amutuga n'amutta sibuwulira nko just saaga gye nawulirako ba yali ya 2014 oyo muwala yali e Sudaani
gwe bafuula wansi omusota. President Museveni n'awayo ssente bamuleete wano ne bamutuusa n'afa. Ngeno omuntu ngeno wansi musota. Byali bituufu. Byali bituufu nga bya omwana yali malaaya yayetundira Sudaani. Omusudaani n'amala omukozesa. Saategeera bulungi naye kyemmanyi yali yeetunda. Bamufuula wansi omusota. Baamuloga yabba ssente. Oli agenda okumugula ndowooza n'abba ssente ze. N'amufuula wansi musota. Oyo n'omuntu. Sudaani. Bwe baamala omutuusa wano n'afa. Ne pulezidenti waffe yateekamu ssente. Bamuleeta. Omwana bamufuula omusota wansi malaaya. Agende omusajja ndowooza nabba akasente k'omusajja. Kati omusajja n'amuloga n'amufuula wansi musota waggulu muntu. Yali mu Sudaani omusajja. Bannange Shadia embeera zino ezitambulira mu bamalaaya. Omanyi waliwo ebintu bingi ebitambulira mu bamalaaya Shadia. Simanyi bwe bimu baba bawaayiriza oba bimu bituufu. Nti omumalaaya osobola omugula n'ateeka kalifomu ku bbeere kuno. Kati bw'ogiyina mu kaboozi n'alikunyonsaako mbunoogweri n'akubba bituufu. Bamalaaya bateeka kalifomu ku bbeere. Gyebiri bituufu. Bamalaaya bateeka kalifomu ku bbeere. Wali balekoko mu kikoosi ky'abantu bwe bati. Nali mbaddemu nko naye ffe obulamu bwaffe abawala tetweyagaliza. Oli akola ebintu bye n'atakugambako ng'ate alaga mukwano gwo. Jjukira buli omu aba ayagala alaga embuya asinga. Okuyingiza akasente. Bw'okwata essimu eno nga yaleeta esingako. Teza competition mbaana abawala. Evirako ebyo kanteekeka. N'abamu betta. Bamalaaya ne betta. Lwaki? Nugu. Malaaya natta malaaya muli lwa nugu. Lwaki gwe baggula nnyo? Lwaki gwe n'abasajja b'ebbeeyi? Abaabe bajjira ku booda gwawo bapaakinga zizi Range Rover. Abawulira bubi. Nga yeefuula katota nti sirina kabina. Nga alina akabina alina figa ennungi ennyo. Naye nga tewali agiraba mukwano. Ennugu n'emukwata. Shadia natwala abasajja bange. Naye ng'ate teri. Kakati Shadia. Ekibiina kino kiwalimu kino. Kiwalimu kkokko. Omuze ogwo teguleeta ebizibu oli n'amuteerako gundi n'amuteera kalifomu ku bbeere oba oli n'afa oba bye nalabako tewali yafa. Bakwebasa bwebasa. Ansi kikolangako. Manga kalifomu oyo abatasiiwa. Kalifomu bamugula mu ddwaliro main hospitals ng'Emmengo, Mulago, tali buli wamu. Lwakuba abantu bagenda okulongoosa. Kati yasigako obusinzi bwa. Nga yana. Wa bbeeyi nnyo nnyo. Tali buli wamu mukwano. Kalifomu oyo wa bbeeyi. Oli amwekuba yekubanga wano ne wano. Olumukombako toddangulu. Ogambye bamalaaya bamanyi okutta. Beeroga bwerozi. Eddogo gye liri mukwano lingi nnyo nnyo nnyo. Sati wali wataliddwa. Ne bwe mala binyi beeroga. Ng'oli aloga kalimu. Saa kummanyira. Ngenda kukuloga. Lwaki abasajja bakula kuleka? Engeri gye bettamu kweroga. Siga nti kamukuba akatayimbwa. Kamufumite. Mulimu ebifo ebimu nga tebalina budde bulwana. Nga tebalina budde bwebyo bulwana tewali. Agaddako buzi mu kyalo kati. Oli gundi yalaga yagezeeko mu kyalo agenda okukomawo. Ng'edduuka oli tosigaza alizimbizza. N'ogweri n'ofa. Shadia. Bamalaaya bangi abasinga baba bazimbye. Osanga malaaya asooka owookubiri aba azimbye olubuto. Asooka baba bazimba embuto. Ki ekibazimbye embuto? N'omusanga alina olubuto luzimbye. Buli malaaya aba azimbye olubuto. Ekyo sirinaako idea maybe
abasawo bayinza obba be bakimanyi. Abamu baga nti bakozesa nnyo ebiweke family planning ebikinti bye bavirako kuzimba. Not really, kubanga n'abakazi abafumbo abakyala abafumbo bakozesa family planning. Ne ba student nga basoma nga bali mu HSC kuba babeera ne ba boyfriend bakozesa nabo family planning naye tebazimba mbu sinafuna musawo atubuulire kubanga otulenye abantu abo abasinga babazimba embuto either baba bazaala ddadda nga balina abaana bangi. Waliwo olubuto lw'okuzaala n'olubuto ng'olaba teruli erefe nga lusongodde omuntu aliyanga alina problem munda omwo. Sirinaako idea. Okay. Shadia, mikwano gye wali obadde nagyo olabyeko munno gwe baloze. Olabyeko munno gwe baloze. Nze kenyini am a living example. Leka naawe bakulogako. Bakuloga ki? Mukwano gwange twava naye ewaffe natwala nnika yange ne ku basawo. Yatwala nnikayo ku basawo mwali mwetunda mwenna? Yes, nga tubeera ffenna we living together. Like nga obimanyi. Nakulaba nga gwe bakugula nnyo ye tebamugula. Nze simanyi nsonga lwaki yasinzira okikola cause nze omuntu so nemba tulya kikomando nemba nina 10 tusharinga buli omu 5 bumu nagula kyayagala. Simanyi kwe kyava. Kakati nakwatandika nagitwala ku basawo gwakitegeeza nti atutandikayo ku basawo. Nabirabanga naawe osobola ebintu ate visions, you know vision. Okulabikibwa yakuloga ki? Yakuloga ki? Mpunye bubi wansi nga buli anebakako tadda. Bakuloga obunye bubi wansi nga buli akubako tadda. Nekiba? Kyabeerawo okwo. Naye nze lunaku lumu. Okimanyi waliwo abantu nga tebabaloga. Kituufu ng'abalongo tebaloga. Waliwo omuntu omu yakiŋŋamba ng'ate bulijjo ndowooza sorry ndoota. Okulota bakuyita dreaming. Nalootako as in my dream. Nga tuli ennyama nga nnyingi n'odem. Naye nze sibimanyi nnyo ebyo ebintu by'obuwangwa. Ne mbuuzaako abantu abasingako obukulu. Ne baŋŋamba busimanyi bibaawa biki. You things having been ebintu wano eno? Devil. Horns. Eziyita yeah. Devil ebyo. Omuntu omukulu we yaŋŋamba. Giba mizimu gazimu goloota okulya ennyama. Kati nentuka ekiseera nze okimanyi nze nagenda ewaffe nga tewali ampise paka ku bijja byewaffe. Wetwala wekka? Tuuka eyo nagenda mpaka omuntu gwe babbulamu erinnya lyange paka ku malalo ge ne neebakako nga tewali nga ndi mu bigere. Watambula okuva eno? Saatambula. Kyesi nagendayo newe natuuka wakati mu lujje wa taata wange. Nagenda mpaka ku bijja byaffe ne neebakako oyo omuntu gwe bansibulamu erinnya lyange. Nga tuwazirekawo mu lujja? Nentambula. Kyekyabaawo? Omala okwebaka yakugamba nti oyo yakuloga? Ebintu byayogera ebintu n'oyo omwana naye simanyi mannya ge. Kituufu abantu abamu tebabaloga. Ne baleeta endabirwamu bweti nga yasaaku. Ewaka? Wetwali ku bijja byaffe ne tulaba we bati. Yetwanika yange nani nebase wansi nga kyadde mabega wona ntadde omutwe ku kapiro nga gijjeemu kuba sisula mu mpale nga kitadde eno waggulu yagijjayo najja ne ssente mu nsawo
sente zo byonna ng'obirabanga firimu wali olindabira mwani yagireeta endabira mwani yagireeta simanyi nze nali awo ku malaalo n'ofuna okwolesebwa wagenda mu kwolesebwa ne bakulaga buli ekyaliwo ne mu mmere yakwata akantu kaali kakebe nga akantu akasibe mu kantu we kati kalinga kagoye nga kakamula bwati watera bwali bumonde wanyigawe bati bwe muyikamu amazzi wateramu kati annange aroga ajaloga abeewo abe mukwano mulimu abantu abamu nga tebabaloga kituufu kati nzikiriza bwe bimala okulaga bw'omala okwebaka ku malaalo ago ne gakulaga omuntu eyakuloga eyakola buli kimu odda engulu wazzaako ki ng'owonye nasesema ebintu nga bya bbulaaka gasuwegi nga bya bbulaaka nga bitole bya bbulaaka awo wennyini eddogone yonna nifuluma nze simanyi kikyafuluma kuba nze sibimanyi tewagendako ku musawo ayi saagendako nze sibimanyi ebyokuwunya obukyala byakomaawo tewaddamu kuwunya kyali ayagala nti tekintuukangako n'empale yange bagamba bamusaba nika nze sambala mpale za red bamusaba ya red nze nyambala nika ya white ne black zokka bamugamba gayo tendika ya red yatwala kalandala nebigano kola nze sambala nika za red sizambala kebe engatto kabe cutex saagala red hamwagala abanansonyiwa nsemwagala it is not your color kitegerekeka osinga kwagala black na white waliwa grace kachoddayo tewamwatulira so amwatulira wamuleka bulesi n'ebintu nesadda mubeera naye wasengukirawo ate nasengukirawo we yali abeera wali wannyini oba wajjajjaawo mwamugoba tewali yagoba muntu kubanga fe abali basasulaho nga yitasasula mwamugamba bwa kyanoonyako osulola tewali yamugamba kintu ye alaba nga tutandisa isolating embeera etandisa okutabuka we isolated her banange bakulugako gwe kenyini kyakutuukako ng'ogyeko ekyo olina eddogera aliwalaba ku mukwano gwo bwe kyakutulako nokyerabira booti tebakikunyumiza eddogo gyeri abantu babi eddogo gyeri abantu baloga mukwano noba weetenda bakuloga era abantu banange mbabuulira abantu mbagende empola buli omu yamanyi gyava ojja beera weepampalike ogende mbu ogenze Tanzania batwale obusente bwo mbu Zanzibar musimanyi balina amaaso ga bbulu obusente bwo babutwale sinza Mukama Katonda eyakutonda gw'omanyi yadde naffe ezo bayibuli twazisangawo kale beere ow'obuwangwa weesonyiwa abantu oba wa buwangwa obwekuleko wekka oba osinza Katondawo musinze abantu mubaveeko abantu bava wala twakola ekintu okoma otutegeera mukwano togendako musaba okuloga muntu yenna saagendayo nga ngendayo kuki ali yava bubi mu bbanga nugu mbuye alina nnyo figa bagirya figa tebagirya buli alina nnyo akabina akanene nnyo nga mubi atunulanga amazi tekikubaawo ekyo tekikubaawo nze tebindya mukwano amma tusinze Mukama Katonda ekiriba ekikyo kiriba kikyo ekitali kikyo tekiribeera
waliwo abantu abali eyo abandiyagadde okusabako kko naawe okusalako kko naawe abandiyagadde okukubirawo ku ssimu bakubuuzeeko okwongera okukunywereza mu Mukama n'okwewa ku magezi ofaayo wawe namba y'essimu bannange omuntu yenna tontya just ono kyambuza kibadde so emotional nsaba kunsonyiwa ate faayo enamba yange eri 074 970 9191 jiddemuko 074 970 9191 so omuntu ali eyo nga yandiyagadde okwongera okuzaamu amaanyi yandiyagadde okwagala okumuzaamu amaanyi asobola okufuna nze nno bannange munansonyiwa just kana kasembewo nambuuziza ekintu ekiri emotional nenkola ekyo siri wampisa mbi nsaba kunsonyiwa naye omuntu yenna sirina buzibu bwonna mukwano oba olina advice gyosobola okumpa nange ngo neetaagako oba ofunyemu mu byeŋŋambye nsanyusa okukulaba nange nja ssanyuka okukulaba kakati nze bwe tubadde twogera wano nkulabyemu ekitone ndaba ng'osobola okuba omukubiriza w'abaana abato ow'enkizo kubanga byoyiseemu bingi olina emyaka emeka nina emyaka 26 ndaba ng'osobola okuba omukubiriza w'abaana abato kuba byoyiseemu bingi era nze nsubira Katonda agenda kuwa obulamu obupya amiina gwe mwana tugenda kumawo n'emboozi nga zino mwanyi nazo nalina emyaka 26 bw'aba ayogera ebigambo bye biwe time baako nekyobiyiga nze ndaba Katonda asobola omuzimbamu omuntu omupya osobola okumukubira gwe kansala ali eyo sheeka ali eyo pasita ali eyo naawe alina opportunity empya mu bulamu abantu nga bano bagenda mu mbeera ze babamu si lwakuba nti baba baagala okubuzaabuza omuntu yenna asobola okubuzaabuzibwa so tosala musango tojajinga tubawe omukisa tubasembeze tubaagale olwo no tuzimbe Uganda ey'enkya ejjudde amatendo tugenda kukomawo twatuna n'ensi yange mweraba